kwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omukwano ali ku Cerebin TV nsanyusa okubanga ate weeyunze ku pulogulaamu yaffe eno ensulo ey'enkya. Olunaku lwa Mande tuli mu mirimu gyaffe, olunaku lwa kukola. Weewaawo nga twakazuukuka twetaaga okweteeka mikono gya Mukama ate natusobozesa okuba nga tumalako olunaku nga tuli n'amaanyi. Njagala nkuwe ekintu ky'olina kwerabira olunaku olwaleero nti lw'ojja mu maaso ga Mukama ku makya oba oli mu kukyajinga oba ofuna amaanyi aganaakuyisa mu lunaku lwonna. Kyava agamba Dawudi nti nterese ekigambo kyo mu mutima gwange nneme okwonoona mu maaso go. Kikyoterese enkya ya leero mu mutima gwo. Gwe nno osazeewo bulungi okeera okutereka ekigambo kya Mukama mu mutima gwo ng'oli pulogulaamu eno ensulo ey'enkya. Weewaawo erinnya nze Muyinza Edison Kizza ng'ate nviira ku kanisa eno eya Kabulengwa Sabbath School mu Kampala District, Kampala Central Church wetusibuka wano e Kabulengwa. Weewaawo Mukama ampadde omukisa okujja mu maaso g'okuweereza era nga tunaba kweyongerayo nira kusaba weewombeekeko tusabe ate tugende mu maaso n'ekyokuyiga kyaffe ekyenkya eya leero. Mukama Katonda waffe weebale omukisa gw'otwadde okuyiga ekigambo kyo. Yogera naffe otuzze bujjo tusobozese okukola nga weeyagala ate n'okutambulira mu biragiro byo. Tulungamye Omwoyo Omutukuvu atuyigirize ebyo by'oteeseteese bye tugenda okuyigako enkya ya leero mu Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Weewaawo gwe yabadde naffe wiiki ewedde tujjukira omuddu wa Mukama Yokaana nga akaaba amaziga kubanga waali tewali n'omu ayinza kukwata kitabo kino kukijja mu mikono gya kitaffe. Kwegamba omusajja ono ayirimuka amaziga. Lwaki? Kubanga ekitabo kino kyalina akakwate ku ebyo ebikwatagana n'olulyo lw'omuntu. Era tujjukira bulungi nga tuyiga omuntu eyali yekka eyali asaanira okukwata ekitabo kino nga y'oyo omwana gw'endiga. Weewaawo kyali kya ssanyu nnyo. Yokaana agamba nti n'alaba omuntu alinganga omwana gw'endiga. Tujjukira mu Yokaana eno essula 1:29 ng'agamba alaba omwana gw'endiga ogwa Katonda aggyawo ebibi by'ensi. Yokaana kyava alaba omuntu gwe yali ng'amanyi. Yokaana agamba nti oyo yawangula empologoma ya Yuda. Era tulaba omusajja ono oba omukulu ono ayina amayembe 7, ayina amaaso 7, omwana gw'endiga. Kitegeeza ki? Nti yali atuukidde mu byonna, mu magezi, mu buyinza, mu kitiibwa. Tujjukira mu Matayo essula eya 28 ng'ayogera nti mpeeredde obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi. Kitegeeza obuyinza bwalina bujjuvu, si buyinza bwa kitundu, bwonna. Kwegamba omuntu ono yali asaanidde okuba ng'akwata ekitabo okukijja mu mukono gwa kitaffe. Era tulaba ekyabaawo abamalayika ng'amaze okutoola ekitabo, bamalayika basituka ne bakola okutendereza. Ebiramu ebina ne bitendereza, abakadde 24 ne batendereza. Ebina bye tulabye mu wiiki ewedde nga basanyukidde obulokozi bwaffe. Kaakati olwaleero tugenda kweyongerayo mu kyokuyiga kyaffe nga tulaba omutwe gwaffe gugamba omwana gw'endiga abembula obubonero. Ekitabo ekyo kyali kirina obubonero. Omwana gw'endiga agenda kubembula obubonero. Njagala obeere wamu naffe wiiki eno yonna ate nga tuyiga kiki omwana gw'endiga kye yakola, bubonero ki bwe yabembula. Kakati saagala osubwe kubanga tugenda kweyongera okwekkaanya essula eno ey'omukaaga eyakubikkulirwa eyogera ku bubonero 7.
Olunaku lwaleero tugenda kusoma Olunyiira olusooka. Bayibuli egamba bw'eti: ne ndaba omwana gw'endiga bwe yabembula ku bubonero omusanvu ko akamu, ne mpulira ekimu ku biramu ebina nga kyogera n'eddoboozi ery'okubwatuka nti, jjangu olabe. Tujjukira ebiramu ebina ebirina amaaso enjuyi zonna. Kaakati agambye nti omwana gw'endiga yabembula ku bubonero obwo akabonero kamu. Oluzungu agamba the lamb opened one of the seals. Kaakati njagala weetegereze muganda wange nawe mwannyinaze, obubonero buno obwa kubikkulirwa Essuula ey'omukaaga, bubonero bukozesebwa okulaga ebintu eby'enjawulo oba ziyite tugenda kweyongera okuyiga mu Essuula eno ey'omukaaga. Agenda okuba nga agoberera naffe, ogenda kulaba 7 seals zino kiki kye zikiikirira. Tugenda kulaba mulimu embalaasi eza langi ez'enjawulo. Bitegeeza ki bino byonna? Kaakati akabonero akasooka bwe kabembulwa, ekimu ku biramu ebina kwe kuyita Yokaana ajje yeetegereza ebiseera eby'ekkanisa eyasooka ya Efeso. Tujjukira nga tuyiga Essuula eno ey'okubiri mu kitabo kino ekyakubikkulirwa, twalaba ekkanisa zino omusanvu n'ebbaluwa omusanvu ezaaziweerezebwa. Kaakati tugenda kwetegereza n'obubonero buno nabwo nga buyimiriddewo mu kkanisa ezo. Oba tutegereka bulungi? Tugenda kuba nga twetegereza ebiseera by'ekkanisa, generations, kiyite generations, ekkanisa zino omusanvu. Kaakati tusoose n'ekkanisa eyasooka ya kkanisa ya Efeso. Buli kabonero akagenda kabembulwa kalaga ebyaliwo ebitambulira awamu na buli kiseera ek'ekkanisa zino omusanvu. Era akabonero kano akasooka akalangirirwa ekiramu ekyasooka, empologoma, ekifaananyi ekituukana n'omulimu ogwo gwe tulaba nga gutuukiddwako olw'obuwanguzi bw'embalaasi alinga kabaka agenda okuwangula. Tukiraba mu Lunyiriro olwokubiri olw'Essuula eno ey'omukaaga. Era bw'obanga weetegereza bulungi ne tuddayo katono mu Lunyiriro olwokutaano mu kitabo kino ekyakubikkulirwa, tulaba nti omu ku bakadde 24 n'ayogera gye ndi ng'agamba nti, tokaaba, kubanga laba empologoma ya Yuda, empologoma ow'omu kika kya Yuda, ekikolo kya Dawudi, ayinzizza okubikkula ekitabo era n'okusumulula obubonero omusanvu obulimu. Omusajja ono jjukira nkugambye nti twayize wano ng'akaaba amaziga, nga talaba n'omu ayinza kusumulula kitabo kino na kubikkula oba kubembula bubonero buno. Kaakati tulabye olwaleero nga ekimu ku biramu ebina ayita Yokaana ng'amugamba, ssebo jangu sembera kumpi weetegereze, kubanga agenda kubikkula akabonero akasooka, agenda kubembula akabonero akasooka akagenda okuba nga katulaga ebiseera eby'ekkanisa eyasooka ya Efeso. Kaakati omusajja ono Yokaana kwe kusembera kumpi ne yeetegereza. Kitujjukiza kino bye tulaba mu Essuula eno ey'okutaano, obubonero buno obwali bwogerwako bugenda okubikkulwa. Era bwe twetegereza obulungi tulaba ebintu eby'enjawulo ebibadde byogerwako mu kitabo kino mu Essuula eno ey'okutaano nga bituukirizibwa oba nga byonnyonnyolwa mu Essuula eno ey'omukaaga. Kaakati njagala weetegereze, era bwekyo tugenda kuba nga tweyongera okuba nga tukka wansi okulaba obubonero buno obuna obusooka. Buli kamu kalangirirwa ekimu ku bitonde bino ebiramu ebina okusinziira ku ndabika yaabyo. Kubanga tulaba ekitonde kino Olunyiriro luno olwokutaano lutugambye nti omu ku bakadde n'ayita Yokaana n'amugamba, ssebo sirika, totawana kukaaba, kubanga omwana gw'endiga ono, empologoma ow'omu kika kya Yuda, ekikolo kya Dawudi, ayinzizza oba asobodde okubikkula ekitabo kino. Oyo nno eyakola ki?
saddaakibwa oba eyaweebwayo okuva ku lubereberye ku kutondebwa kw'ensi. Ani abembula oba ani abikula obubonero buno? Njagala twetegereze omwana gw'endiga tulabye bulungi nti akoze atya, yabikula obubonero buno. Enkomero y'omuntu eri mu mikono gy'oyo eyawaayo obulamu bwe okutununula. Muganda wange ne mwannyinaze lowooza bulungi. Enkomerero y'omuntu eri mu mikono gy'oyo eyawaayo obulamu bwe okutununula. Tewali muntu yenna akulinako buyinza, kaabe muzaddewo, kaabe omukulembezeewo, kaabe sitaani yennyini, kubanga teyawaayo obulamu bwe kukununula. Byonna byonna biri mu mukono gw'oyo yekka eyawaayo obulamu bwe okubanga akola ki? Ng'akununula. Era njagala weetegereze muganda wange ne mwannyinaze, oyo yayimiridde mu maaso ga kitaffe ku lwaffe, yakkiriza okufa okusinga olutuleka mu nsi ey'ekibi okubonaabona. Kyava agamba mu Yokaana nti okwagala okusinga awo tewali muntu yenna akulina, omuntu okuwaayo obulamu bwe ku lwa mikwano gye. Kyova olabayo Pawulo agamba tulina omuwolereza omu ayimirira maaso ga kitaffe, ye Yesu Kristo eyawaayo obulamu bwe ku lwaffe. Ayimirira okutuwolereza kubanga yamanyi kiki kye yayitamu, yamanyi biki bye yeerekereza, yamanyi kiki kyatwagaza, yamanyi kiki kyatwagaliza. Era yekka yekka yayimirira mu maaso ga kitaffe okubanga atuwolereza, tagenda kutuleka mu kubonaabona. Omuntu omu yagamba, wabanga kituufu Katonda njagala, lwaki mpita mu mbeera eno? Lwaki mpita mu kunyigirizibwa kuno? Tagenda kukuleka kubonaabona. Agambye nti onaayitanga mu mazzi naakolanga ntya? Naabeeranga naawe. Onaayitanga muliro tegugenda kukwokya, onaayitanga mu mugga tegugenda kukusaanya, amazzi tegagenda kukutwala. Ali wamu naawe. Muganda wange ne mwannyinaze, ebisiikirize by'amazima gano ag'ekitiibwa bisobola okulabibwa mu biro by'abaana ba Isirayiri nga bava e Misiri. Musa yali alinnye olusozi Sinaayi era yali ne Katonda okumala ennaku 40. Abantu mu kiseera ekyo bayonoona mu kwewaggula ne batandika okusinza ennyana eya zaabu. Ate n'omukwano Musa bwe yakka okuva ku lusozi, kyava alaba abasajja bano kye baali bakoze. N'akasuka ebipande by'amayinja mu ngalo ze n'abimenyamenya wansi w'olusozi nga yakabifuna mu mikono gya Mukama, kubanga abantu baali bamenya ebiragiro bya Katonda. Kitegeeza ki kino eri ggwe ampuliriza? Nti oyo yekka atwagala yatuvunaanyizibwako, oyo yekka atwagala yatuwa amateeka agatufuga. Tulaba Katonda yennyini, Katonda mwene ayita Musa n'amutwala ku lusozi n'amuwa n'amalayo ennaku 40 ng'amusomesa, ng'amuyigiriza, ng'amuteekateeka okuba ng'aleeta ebiragiro bino mu maaso g'abasajja bano abaali bavudde e Misiri nga bakulembeddwa Katonda mu byonna. Tulaba walwayo abasajja bano beewaggula okuva ku Katonda abaagala ne bakola batya? Ne batandika okusinza ennyana. Ye Baluumi 6:16 agamba nti temumanyi nti oyo gwe mwewa okuweereza mubeera baddu b'oyo gwe muweereza? Kaakati abasajja bano ne bejja mu mikono gya Katonda ne beewaayo. Musa kyamuluma nnyo, kyamukwasa ennaku okubanga ebbanga lyamaze lyonna nga Katonda abakulembera, ebbanga lyamaze lyonna nga bayiga, nga abayigiriza obulungi bwe n'okumuweereza ng'ebyo baali bakoze. Kyamuyisa bubi era kyamulumya omutwe. Musa kyava akuba ebipande by'amayinja wansi, amateeka ge baali bamenye gennyini, naye n'agamenya. Omusajja ono tulaba Katonda addamu n'amuyita
Musa ayogera ku Katonda nti Katonda alwawo okusunguwala. Katonda akola ki? Katonda ow'okwagala okungi, ajudde okusaasira. Musa atenda okwagala kwa Katonda kubanga ebintu ekifaanako bwe kirayita kirabangako wabula mu Katonda yekka. Kubanga Balumi yatugamba 6:23 nti empeera y'ekibi kwe kukola ku kitya, kwe kufa. Naye olw'okwagala kwa Katonda tatusaanyaawo, kyava agamba naye ekitabo kya Katonda bwe bulamu obutaggwaawo mu Yesu Kristo Mukama waffe. Ani ono ayinza okubembula obubonero? Omwana gw'endiga eyawaayo obulamu bwe ku lulwo, ku lwange. Njagala weetegereze muganda nawe mwannyinaze, olw'okuba nti empeera y'ekibi kwe kufa, twali ffenna tuli baakufa. Balumi 3:23 agamba nti ffenna twayonoona ne tutatuuka ku kisitiibwa kya Katonda. Kitegeeza nze naawe tugwanira kufa. Togamba mulirwanaawo, togamba mutowo mukuluwo oba oyogolowooza nti omusinga eddiini, kubanga ffenna tugwanira kufa. Kaakati Musa ye mu kusaasira okwali mu mutima gwe yatambula n'addayo ku lusozi agezzeeko okwegayira ku lw'ekibi ky'abantu bano, kubanga tujjukira nga Mukama yali agambye agenda kubasaanyawo yeekolera eggwanga. Nnyo olw'okuba nti Musa yali amaze okuyiga ku kwagala kwa Katonda nga naye atandise okubanga afaanana empisa eyo. Kubanga jjukira Pawulo atugamba nti by beholding we become changed. Musa ebbanga lye yali amaze mu maaso ga kitaffe, naye yali amaze okuba nga afuna ku busammambiro bw'okwagala okwo, okwagala okulumirirwa abantu abalala. Kyova olaba addayo mu maaso ga kitaffe ne yeegayirira ku lw'ekibi ky'abantu bano, n'amugamba Mukama tosaanyawo bantu bano, lwaki likonze erinnya lyange lisangulwe. Okwagala okwenkanaawo kwayogerako wano. Musa asabira abantu bano Katonda abakwatirwe ekisa. Musa asabira abantu bano kubanga ye yali amaze okutegeera obubi bw'ekibi, naye nga bo tebanaba kubanga bakola ki? Nga tebanaba kubanga bategeera. Musa kyava agwa wansi mu kwazira n'okungi, n'akaaba mu maaso ga Mukama n'amugamba, Mukama, obulamu bw'abantu bano, ebibi by'abantu bano lwaki libalirwa ku nze, lwaki lisiimula nze mu kitabo eky'obulamu? Okwagala okwenkanaawo kwayogerako wano mu kitabo. Mu kwagala kuno kuva 3:32 lutugamba nti yagamba obutoosonyiwe bantu bano lwaki ekibi erinnya lyange lisangulwe mu kitabo eky'obulamu. Okwagala okwenkanaawo, kambuze muganda wange nawe mwannyinaze, olowooza otya ku muganda wo? Kiki wotunulya muganda wo woti, kiki ekikugira mu birowoozo? Ogamba nti abonebone n'ekibi kye, nti kyosiga kyokungula kiwuliremu. Muganda we nawe mwannyinaze, lowooza engeri gy'odiringamu n'abo b'okolagana nabo, engeri gy'otambulamu. Abasinga ku ffe tulina enjogera egamba nti kyosiga kyokungula, wakikola kiwuliremu. Naye Musa kyava agamba nti nedda, oba tosonyiwa ekibi ky'abantu bano lwaki lisangula erinnya lyange mu kitabo? Kubanga yali amaze okubeerako mu maaso ga Katonda, ng'amaze okulaba okwagala kwa kitaffe kw'alina eri obuwonoonyi. Kubanga agamba mu Ezekieri essula 18 nti sirina ssanyu lye nsanyukira kufa kwa mubi. Naye kikyasanyukira nti bonna omubi akyuke okuva mu kkubo ly'ebbi. Kyava agamba nti mwagalira ky'okufa. Okwagala okwenkanaawo Musa yali amaze okulozaako, ng'era alaba obukulu obuli mu kwagaliza bannaffe kye kisingako obulungi. Musa
kyava yeegalira amaaso ga kitaffe. Ekisiikirize kino kitubikkulira amazima ge tuzuula mu kitabo kya kubikkulirwa, ky'ekitabo ekisembayo mu Bayibuli, n'oyo eyabiwandiika byonna kyava alabika obulungi mu kwagala kwe. Tugambye ekitabo kino, jjukira nga tutandika bulungi okuyiga kuno, twagamba nti okubikkulirwa kwa Yesu Kristo, okubikkulirwa kwa Yesu Kristo Katonda kwe yamuwa okuwa eri abaddu be ng'ayita n'abamalayika be okubanga awa omuddu we Yokaana. Kaakati muganda ne mwannyinaze, ekitabo kino ekyakubikkulirwa kitabo ekitubikkulira Yesu Kristo ow'okwagala okungi, oyo ayimirirawo ku lwaffe mu maaso ga kitaffe. Oyo yekka yasaanira okukwata ekitabo kino era n'okubembula obubonero buno bwe tugenda okuba nga tulaba mu Suleene ey'omukaaga. Tugisoma mu kitabo eky'Abaebbulaniya essula 7 olunyiriri lwa 25. Abaebbulaniya 7:25 tulaba agamba nti oyo yekka ayinza okulokola abo abajja eri kitaffe, kubanga naye abeerawo emirembe gyonna olw'okubanga akola ki? Nga abakiikirira mu maaso ga kitaffe, atuwolereza mu maaso ga kitaffe. Oyo yekka y'ani? Yesu Kristo. Kyaba tugamba mu ssula esooka eyo Yokaana ekisooka olunyiriri lw'omwenda nti bwe twatula ebibi byaffe, ye wa mazima era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako obutole butuukirivu bwaffe bwonna. Simanyi muganda wange naye mwannyinaze, kiki kikulobera kujja mu maaso g'oyo yekka asaanidde okubembula obubonero ku kitabo kino, akwata ekitabo kino ku lwange ne ku lulwo, ayimirirawo mu maaso ga kitaffe ku lwange ne ku lulwo. Nagambye obubonero buno bulaga ki? Emirembe oba ebiseera by'ekkanisa 7, era ng'obubonero buno obusooka obuna bugenda kuba nga bubikkulwa ebiramu bino 4 bye tulaba mu kitabo ekyakubikkulirwa. Nkujjukizaawo katono nti Yokaana bwe yakaaba amaziga, malayika yamugamba tokaaba, kubanga oyo empologoma omu kika kya Yuda, ekikolo kya Dawudi, ayinza oba ayinzizza okukola kutya? Okukwata ekitabo n'okubembula obubonero. Weewaawo Mukama nsaba kuwa omukisa, fumiitiriza ku bigambo bino, lowooza ku bigambo bino, nga tugenda kweyongera okulaba obubonero buno buyimirirawo ku ki era butuyigiriza ki. Nkusaba teweerabira, jangu mu maaso ga kitaffe n'obuvumu, kubanga oyo eyawaayo obulamu bwe ku lulwo yayimiridde mu maaso ga kitaffe okukuwolereza. Tewali avunaanyizibwa ku bulamu bwe wabula oyo yekka eyawaayo obulamu bwe ku lulwo. Mukama akuwa omukisa. Katulembeke tusabe. Kitaffe omwagalwa, weebale kubanga oyongedde okutubikkulira amazima agalokola. Yongera okwogera naffe okutuyigiriza, otusobozesa okutegeera obubonero buno, ate era n'ekyo kyoyagala tutegeere olw'obubonero buno bwabembulwa ku kitabo. Mukama Katonda waffe tuyigirize ng'okusoma kwe kuli era tutegeere ekigambo kyo, ate naffe tusobozesa okwongera okugabanako n'abalala olw'okuteekateeka abantu bangi olw'akawuka obugenda okujja. Tubeere mu byonna olw'ekisa kyo n'okwagalako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Weewaawo Mukama akuwa omukisa, abeere naawe era akukuume. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kitumale. Okwogera ne Katonda buli ku makya
y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.